Zabbuli ey'ensanvu mu Yuda Katonda amanyibwa erinnya ly'ekkulu mu Isirayiri, era mu Salemi eweema ye mweri n'ekifo kye ky'atuulamu mu Sayuuni, eyo gye yamenyera obusaale obw'omutego, engabo, n'ekitala n'olutalo. Oli wa kitiibwa osinga okuva ku nsozi ez'omunyago. Ab'emitima emizira banyagiddwa, beebase mu tulo twabwe, so mu bantu ab'amaanyi temuli abalabye emikono gyabwe. Gwe onenyezza, gwe Katonda wa Yakobo, eggaali era n'embalaasi ne byebasibwa otulo otw'okufa. Gwe gw'ogwanira okutiibwa, era ani ayinza okuyimirira mu maaso go ng'omaze okusunguwala? Wawuliza omusango nga guvudde mu ggulu, ensi n'etya n'esirika, Katonda bwe yagolokoka okusala omusango, okulokola abawombeefu bonna abali mu nsi. Mazima obusungu bw'abantu bulikutendereza, obusungu obulisigalawo olibwesiba. Mweyamo obweyamo, musasule Mukama Katonda wammwe. Bonna abamwetoolodde baleetere ebirabo oyo agwanira okutiibwa. Alizikiriza omwoyo gw'abalangira, ye w'entiisa eri bakabaka b'ensi.